Obulabirizi bwa West Buganda butuuzizza n'okusaka abaweereza mu kkanisa ya Uganda mu biti eby'enjawulo abaweredde ddala 29 nga bano kuliko bakkanoni abaweredde ddala 5 omubadde n'owekitiibwa Gasita Lulentakke, Abadinkoni abaweredde ddala 9 n'ababuulizi 15. Omukolo guno gubadde ku lutikko y'omutukuvu Paul Ekakko mu ssaza Buddu era gukulembeddwamu omulabirizi wa West Buganda Right Reverend Henry Katumba Tamale wakati mu bantu mu biti eby'enjawulo abagwetabyeko. Canon Dr. Gasita Lule nsaba era negayira Katonda mu kiseera kino akuwa ekisa. Mu bubaka bwe omubuulizi omukulu Right Reverend Elia Paul Luzinda omulabirizi wa mukono eyawummula asibiridde abatuuziddwa n'okusibwa mu buweereza buno bw'ekkanisa ya Uganda okuweereza mu bwesimbu n'obuteebalira wakati mu kukuza ekkanisa ya Uganda. Ekkanisa ekinta abantu abakkiriza Mukama waffe abantu nga bawaayogera beegaana ebitali bya Kristo kero ng'akikirira oludda lwe yakwata yabyasse n'abamu ne n'abakulembeze yali omukulembeze w'ekkanisa mu kiseera ow'amaanyi naye yali amaze okukyuka n'amukuba mu nkomera n'amuteekako abaserikale. Mu bakkanoni abatuuziddwa 5 kuliko 4 nga bano bantu ba bulijjo kyokka Reverend Moses Kayimba omwawule era ono nga ye muwandiisi w'obulabirizi bwa West Buganda naye omu ku bakkanoni abatuuziddwa olwaleero. Mukama waffe yeebazibwe. Njozaayoza nnyo omuwandiisi omukulu ow'obulabirizi buno ye kkanoni yekka abadde omwawule gwe tutongozza. Obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa Oweekitiibwa Henry Ssekabembe, minisita w'abavubuka emizannyo n'okwewummuzaamu ng'abagenyi abalala abakulu kubaddeko the Most Reverend Stanley Ntagali, Ssaabalabirizi eyawummula, abalabirizi abaliko n'abaawummula, bannaddiini, baminisita okuva mu gavumenti eya wakati n'abantu abalala okuva mu biti eby'enjawulo. Mu ngeri y'emu omulabirizi w'Emityana Right Reverend James Bukomeko Ssaalongo akubirizza abantu okweyisa obulungi mu mbeera zonna wakati mu kukolagana n'abalala. Onomala okubba abantu ani anakuwa bono katoli ingini omulungi kakati bono noli nga tebakyo kyalina mirimu ogenda kukola kutandika kulonda ki nkoko kubanga kuli abantu abandi kuwadde emirimu bakoze ki abandi kwogeredde nti gundi ajja kuwa omulimu. Ono asinzidde mu maka ga Shifa Lilia Nakayi nebba Mwami Kafeero agasangibwa Buziga Katuuso mu kusabira Shifa Lilia ni agenda ku bujjanjabi obwetaaga essaala olw'ekirwadde ekimubalembirizi. Omukolo guno gwetabiddwako ne Abadinkoni w'Obusabadinkoni bw'e Nateete Venerable Canon Godfrey Bike Buwembo nga ye obubaka bwe abutambulizza kukubiriza abazadde okufaayo eri abaana baabwe mu kiseera eky'oluwummula luno oluwanvu oluweereza ddala emyezi 2. Luno luwanvuko kubanga muliddayo mu February omwaka 2023 nga mukaaga mbasaba mulukozese ebyomugaso ebiyamba obulamu bwammwe obw'omubiri era n'obw'omwoyo muleke mukulenga muli bannayuganda abalina obuvunaanyizibwa. Naffe abazadde kikakatako okuyamba okubuulira okuyigiriza abaana baffe bebagwana okumanya. Ye Shifa Lilia Nakayi omuweereza ku leediyo y'obujjajja eya Kyabassa yeebazizza omulabirizi olw'obutalekerera maka gano ne famire yaabwe mu biseera byonna eby'ennaku n'ebyessanyu. Mark Jackson Kasule ne Doreen Nakajiri, BBSKATI, Ageesigika.